Abalonzi abakulembeze sako n'abakozi ba gavumenti mu Goma Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu entiisa. Kansala abadde yakamala okuba ebirayiro bw'afudde. Afudde nga yakalayira ye kansala Kitatta Henry ngono naggwa n'ow'ekibiina ki NRM nga badde akiikira omuluka gw'e Katente ku lukiiko lw'e Goma Nakisunga era ngono bana NRM gwe babadde balonze okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika ow'eggombolola. Ono atuuse ku kisaawe Nakisunga awabadde emikolo egy'okulayira ku ssaawa 7 ez'emisana mu mmotoka wabula ng'omukka abakamubake era ebirayiro abikubidde mu mmotoka era olumaze okubikuba embeera n'etabuka ne bamuddusa mu ddwaliro. That I will faithfully swear I will give I will faithfully serve his kind. Zibadde ziwera ssaawa 8:30 amawulire g'okufa kwe ne gatuuka era wano emikolo ne gikyankalana n'ekiddiridde bibadde biwoobe na kulaajana. Abamu ku bawagizi be ababadde bazze okubeerawo ng'akuba ebirayiro bagamba nti omuntu waabwe yabadde mulamu kyokka olunaku lw'eggulo yatabuse era ng'obwedda baleko gwe balumiriza okubeera mabega w'okufa kw'omuntu waabwe. Ono kale waaliwo mbowa ye waali mulamu ye n'abita ne tulonda Charles n'afa nga accident ono abadde wa kusatu. Mwafunyeko ku mawulire ga kansala nti yabadde mulwadde? Nze mulabidde wano nga bamulese bamukwatiridde nengendawo bwe bamutuzza emutendi nembuza muganda okuba yabadde talina googera yalwala ddi natugamba ennaku 3. Ye ssentebe w'e Nakisunga omulonde Stephen Mufuwa akolimidde abantu abatta bannaabwe ku by'obufuzi era ono amaziga bakiraga muyitamu. Abantu bammwe n'abaana bammwe babakoleko nabo ekikyamu. You can't kill a person because of an office. It is bad. Kitatta is dead. Kale ono ategeezezza ng'ebadde balabudde bakansala ku nsonga eno nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Yakuliye abakyala ku lukiiko lwa NRM kansala Julie Nasuuna ategeezezza nga bafiiridde omuvubuka ow'amaanyi abadde alwanirira NRM nga badde bamulinamu essuubi era okubeera omukulembeze ow'enkya. Flag bearer ku bwa sipiika bw'eggombolola y'e Nakisunga. Kyannaku nnyo tuviiriddwako omuntu omulungi, tuviiriddwako omwagalwa w'abangi, omusomesa, Kitatta Wumula Mirembe, watunoonyeza obululu ffenna ba flag bearers nga tolina gw'ososodde. Mu kutiisibwatiisibwa okungi kwonna kuwalimu n'okkiriza n'owagira NRM era NRM n'ekola bulungi nnyo mu muluka gwe gw'e Katente. Kitalo nnyo kitalo ddala, nsaasira abafamire ye. Haji Haruna Semakula nga ye ssentebe wa NRM agamba nti okufa kwa tteeka era n'asiba abantu obutalowoolezanga mu malogo wabula bagende mu malwaliro babakebere. Okufa tteeka oba oyagala oba toyagala ekisingako buba budde. Mu nnaku nga 5-6 twakafiirwa omwami Kalangwa era naye abadde wa NRM era twamuziise era yafuna accident. Abaganda baagera nti si kyangu muntu kukola ki kwefiira. Mwami Lukoya Mukome, executive mwenna, famire yange mwenna, famire yange mwenna sigenda kubayimusa kuba ababi bangi abali wano abasobola okubalaba ne babakolako obubi. Obwedda tuli wali ne ba councillors have been telling you these things.
You are my witness. Mbabagambanga ki? I'm receiving calls from very. Abamawulire muleke kukwata bino ebintu. Bana, it hurts. Kale, kitata awumudde. It is a sacrifice of our new government. Awaddeyo Mutangu. Our beloved visitor, Your Excellency, Ambassador of Canada, Mrs. Pamela. I'm delighted to have you. Thank you for gracing this important occasion that is earmarking and a stepstone Pamela, we have lost one of our members, but I want to thank you for honoring my invitation. Let me take this singular honor to invite you. You come and speak to us, then I let you go. Tuweko o President wa Canada engalonga jokogera kona. Banage twanirize Ambassador Pamela okuva mu ggwanga lya Canada. Ya mugenyi omukulu owamufuuwa Steven ajje ayogereko gye tuli ate amale yeyongereyo mu mirimu emirala. Good afternoon, everybody. Honorable Chairman, Vice Chairman, Honorable Councillors, Your Excellency the Bishop, Your Grace, religious leaders, and the ladies and gentlemen of Nakisunga. This is not what I was preparing to say, and I will keep it very short now because we have some other things to be dealing with. But I do want to say a congratulations to all the councillors, and it's an absolute honor to have been invited to be here for everybody. I am quite surprised and very, very pleased when I was told today that of the councillors, we had an equal 50% representation of NRM and opposition. I think that's very special and very rare, and I think it makes for a wonderful sub-county makeup, and that really pleases me. One thing you might not know about myself is I am here representing Canada, but I'm also a Ugandan citizen, and I'm also a resident of Mukono, and also a resident of Nakisunga. So I'm very, very pleased to be here. What I'm not pleased to be here to say is our councillor Chatiti. I'm so surprised and so sorry for everybody for this loss. May his soul rest in peace. He was a good man. He had a future in front of him. And we were not expecting to be here mourning here. We were meant to be celebrating. And I'm very, very sorry to be standing here in this manner. That said, I wish everybody in Nakisunga a very successful 5 years. I think there's a lot to be achieved, but we've also come a very long way. And I'm honored to be here, and I'm sorry to be here as well. And I hand the podium back. All right, thank you very much, and thank you for the honor of being here. Program y'olwaleero tetambudde nga bwe twabadde tugitegese. Ensonga lwaki ne protocol mulaba si bwe yasaanye okubeera. Era tusaba mutusonyiwe n'abategesi kubanga protocol etabanguddwa embeera gye tulimu. Mu butuufu sikirabangako. Kansala atugenzeeko bamuleese bagambye nti tasobola ku mulwadde ne bagamba nti weero tusobola omulayiriza wonna waali. Actually proposal ginaddemba nti ayinza n'okulayira olunaku olulala bwabanga mulwadde, naye ne baŋŋamba nti
abadde alina ekifo kyategekeddwa okuvuganya. Ekirayiro kimukozesezza, abamu badde temuwulira naye akikubye bulungi, tuba tetumuliidinga n'alayira. Naye era mbadde mbagambye nti as we proceed for council ayinza obutasobola, n'olwekyo ekimubadde mumutegekedde munoonye pulaani endala, kubanga nga bwe badde bagamba nti badde bamutegese okubeera sipiika, ate procedure eri nti omuntu lwabaayo erinnya lye aba alina okukkiriza shoko. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okusaasira ennyo ab'Nakisunga. Kiwale embeera gye muyitamu kyemanyi tajja nakubakkiriza kuwoomerwa mmere eno gye babategekedde. Era mu mbeera eyo nange nzikirizaganya ne chairperson owa sub-county nti council tugipostponing, tugenda kudda tulondese abakulembeze ba sipiika n'okukakasa executive, kubanga mu mbeera eno kizibu okuproceedinga mbeera obutuufu etabuze. Naye era njagala okuyozaayoza abagole baffe sebo chairperson. Sawa mwina mugume tukole postmortem report. Postmortem report etegeeza tibagenda tubuulira omugenzi bulwadde ki obukoze eki obumuse tuziike mukwano gwaffe nga tumanyi ddala ki ekikoze eki ki ekimuse. Nsaba tubeere bagumiikiriza, temuva mu mbeera tututte omulambo era ffe tugenda ogukomyawo, kitukakatako ogukomyawo wano mu maka. Wawaddewo abadde alina ekibuuzo tugume musigale nga mukungubaga, kaabasawo bamalirize ebyabwe ekyokukola. Kugendeddeko ab'eŋŋanda, kati ab'eŋŋanda mulina kontakisi zaabwe, mujja kubanga mubakubira. Nze mujja kunkubira nti omuntu ng'aluddeyo ojja bbawa feedback. Another family member? Yeah.
Chare abasawo batuzizza mu kasenga ak'ekyama ne batutegeeza nti bye banoonyereza byonna bakoze okunoonyereza kwa mirundi 2 wabweru w'omubiri ne munda muggo. Wabweru batugambye tewali bujulizi bwonna busangiddwa nti yafunye obukosefu bwonna eweru w'omubiri gwe, external assessment gye bakoze. Kati internally bagenze okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo ebikola omubiri era babitulaze: omutima, ensigo, amawugwe, omudookoli, olubuto n'ebirala byonna nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding. Naye nga bategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabireetedde kwabadde okwennyamira oba n'okukka ennyo mu mbeera ze kye twandiyise low blood pressure, oba olumu ekiyinza okuleetebwa high blood pressure naye mu mbeera eyabaddewo nga tetegeerekeka na kiyinza kuba nga kyagireese. Ate mu bwangu obw'ekitalo mwe kyalabikidde nga tolina bw'oyinza kunnyonnyola nti kino oba kiri kyekireese omusaayi ogwo okugenda nga gutonnya mu bitundu ebyenjawulo. Kale bwe batyo batugambye nti ogwo omusaayi, that small internal bleeding egenze nga etuukatuuka mu bitundu ebyenjawulo ereeteddwa ekintu nabo kye batamanyi kye batayinza kunnyonnyola kaakano yeyinza okuba nga yamuviiriddeko okufa. Bamuggyeko tests ze bayise toxinatory check-ups okukebera balabe oba ddala ayinza okuba yalidde butwa. Batugambye kyetaagamu ebbanga okugenda nga bazeekebejja n'obunyama obw'enjawulo mu bitundu bye ebyenjawulo. Naye nga byonna birabise nga biri bulungi, wazira otusaayisaayo otwo olumu otuleetebwa omuntu okubeera nga waliwo amaanyi ag'enjawulo oba oliawo agayinza okuba nga gakoze ku bulamu bwe, naffe kye tutasobola kwongera kunyongira n'abasawo nabo bwe balemeddwa okubaako kye batunnyonnyola mu kabanga akaakati. Naye batugambye nti bakyakola okunoonyereza era banaaviira mu makenenuliro gaabwe aga saayansi mu nnaku ezinaddirira awo banaayongera otuwa postmortem esingako awo. Nga bw'omanyi taata we yakuteekamu ssente ng'alina kyakusuubiramu, era ndi musajja omulimi abadde abonabona nga njagala omwana wange tukole ki, tutuuke ku kye tugoberera. Era bwe yayawangula ekifo ekyo nimanya nti kati tutandise okukola kyo, olugendo tulutandiseeko. Naye kati lwakomye mu kkubo Mukama n'asalawo bw'atyo n'amutwala. Babadde musajja muyivu, musomesa, amanyi abantu, ateesa, era mu kalulu buli kala yonna yamuwa akalulu, ate nga yagira mu movement naye kala yonna yamuwa. Teekateeka y'okuziika enkya tumutwale namulesa ku bijja by'abajjajjaabe mu ggombolola y'Engogwe etugenda omuziika enkya ssaawa 10. Tumusiibule ate era ntuusa okusaasira kwa Secretary General wa NRM Honorable Richard Tadong kubanga yategedde ku mbeera eyaguddewo eri omuntu wabuffe wa NRM era tuli mu nteekateeka naye okulaba nga tumusiibula bulungi. Secretary General NRM Secretariat ne His Excellency the President of Uganda ate nga ye chairman waffe wa NRM President waffe omulungi Museveni. Taata twaviiriddwako omuwagizi waffe, tukusaba ensonga oziyingiremu kubanga yafudde mu mbeera etategeerekeka era twamaze okufuna postmortem report eraga nti omugenzi bakebedde byonna ebyetaagisa naye nga tebafunyeemu bulwadde bwa ssemwana waffe oyo Henry Kitata. So tusaba ab'ebyokwerinda abakwatibwako mu nsonga ezo batuyambeko twongere okunoonyereza. Mukwano gwaffe n'afuuka omwana wange ow'omunju, n'afuuka omwana wange mu luggya omwetoowaze atalina buzibu bwonna. Era nawe yali agenda okulayira yanga nti maama genda kulayira ku Lwokutaano nsaba obeerewo, era ne musuubiza nti nja kubeerawo. Era twabadde tumaze okwambala nga tugenda okulayira, tugenda omutuukako ng'obulamu bwe bunafuye. Tumutwalako mu ddwaliro, twambuka ku ggombolola tulayire. Naye wongamba nti genda weesimbe ku muluka gw'ekatende, sisobola kuba ntya ntiira ddala sisobola gwesimbako. Era n'ongamba nti ogugase leero kugamba kale ndekulidde wakiri sigenda kwesimba ku muluka gw'ekatende. Kitata generally yenga omuntu sirina kabike mwerondako era simwinaako buzibu bwonna. Musajja mulungi, byonna okubeerawo kwe mu bulamu bwange kikoze amakulu ag'amaanyi ennyo era sisobola kwerabira byonna byankodde swana kumwerabira mu bulamu bwange. Ata ngenda kumutegera nga batandika okukola ki, nga batandika okwewandiisa mu primary za NRM
olwokuba nze nali ntwala nzira ntute mu ofisi ya Nakisunga yantawaanya nnyo era neemu obudde nentuula mu ofisi neemusomesa buli kintu kyonna teyankola bubi era yawangula bulungi omuluka gwe era nemanya nti nfunye material ku kya speakership fena twali tusazeewo abeere speaker kuba mbadde maze okumuteekateeka ekimala ng'amanyi nti agenda kukwasaganya eggombolola ye Nakisunga kanso yayo etambule bulungi nga bwe nali mpali mwana ensuubira okukyanga bwe nali mukyagala naye kyannaku nti Katente ng'omuluka gwe Katente gufuuse Katiro wenjogerera nti oyo kansala wakubiri eyasooka yamala emyezi 3 abaava ku ssomero lye ng'ali ku pikipiki ye emmotoka yamukuba bukubi eteyadde engulu oyo ne tumuziika nolwekyo ekyobulabe kye tulina nti olwaliro Katente ne bw'oyita omuntu atya nti jangu weesimbewo kati omuluka gwafuuse ki danger zone naye nga kyamazima ffe nsaasira bazadde be n'obwana bw'alese alese bwana buto naye kitalo nnyo kitalo ddala kitalo ne pati yaffe NRM okufiirwa abaana bwe batyo betusuubira nti be bandibadde eki abakulembeze ab'enkya ab'amaanyi bye byange sigaddeho nabyo Kazungu Johnson Saro awamu ne baganda b'omugenzi bonna kyekitambiro kino ekibadde ekitukuvu high school HM omwami Mugwanya Arthur ne abasomesa bonna obubaka butuuse naawe abantu ojja bawuubira okulokola ebiseera mukkirize waliwo abalina ebimuli ngenda kubawaayo ekyanya mu bituuse olwo kitalo galeke yeso tweyanzeege ono yakiikiridde obukulembeze bw'ekibiina kya okuyimirizaawo ensonga eno kale tweyanziza sayansi baweekyabwe sayansi banga bwotyo kituteeko mpolampola kikiikiriddwa ab'ennyumba ya Ssaalongo Yohana Naggwano Entove Kyaggwe kitalo nnyo kitalo ddala omubaka Honorable Margaret Nakabu weewaawo olwo nno Science High School mutuuke mpolampola ne bakansala babadde tweyanzigoye mukyala Robina Kitata weewaawo munno musinda omulemerere omulamu Kitata tulina taata n'abafamire tweyanziza tusa okwebaza kwange eri Kyeyamaani Mufuuwa taata neeyanziza byonna n'obubaka bwonna siina kyagamba mwagalwa wange wabula nsaba Mukama omwoyo agulamuze kisa agenda mu tenti gye baabateekamu n'abeerawo okesaawa ne bamugyawo bamutwala bamuteekeko amazzi gye baamugya ne bamuzza nentunuulira embeera y'omwana wange nga ndaba agenda era bwe yali alayira yayogera ebigambo bibiri nendaba nga amaanyi gamuweddemu kitalayinuula eyo muntu abadde alina ebigendererwa oba ebiruubirirwa by'okuva ku mutendera gwa paalishi level okweyongerera ddala ne mwami Naseruka wakola ki waalina okusingawo era olunaku lumu yaŋŋamba eyo entebe Maseruka agyewogomyemu naye ate nakola ensobi mwami Lukoya nali musobola ne mugamba okakasa nali musobola kitegeeza nti yalina ebiruubirirwa ebikola ki ebisinga ku leve yaki eya paalishi yatandika okukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okugeza nga Tonda Nature nga tutambula ffenna n'asakira Katente Parish yasookerako yali sizoni ya nkuba n'abaleetera emiti egyambulera tree naye emiti egyo ng'abakomekkereza agisimba abagamba buli omu asimba omuti guno mu luggya lwe wengenda otteeka ekipande kyange ekya 230 bannange ndowooza abe Katente obujulirwa obwo mulina yabaleetera ki abadde era n'enteekateeka ez'enjawulo okubasakira ng'ayita era mu masomero ago n'emikwano gyaffe egy'enjawulo ng'agezaako okusaka zetuyita endoobe ez'abaana abawandooza abakyala muzitegeera abaasoma olunyanyimbe paatisi olunaku olwaleero nyimiridde wano ndabye ku baganda bange abava mu kibiina ekya NRM ndabye ku baganda bange wano abava mu kibiina kya DP nze ayogera wano ndi wa National Unity Platform naye kitatta ffenna tulese ebibiina byaffe
ne tuleka amadini gaffe, ne tuleka kabira zaffe, ne tugamba katugende tulekere muganda waffe. Kitegeeza kitatta abadde musajja agatta abantu bonna ewatali kusosola. N'olw'ensonga eyo nsaba bassebo ne bannyabo abali wano, kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna. Tinaawe bw'oliba ogenze ne bw'otakkiriziganya nabo mu ndowooza bajjanga ne bakukyalira olw'emirimu gye babakolangamu. Kitatta bali musajja mukakkamu, nze nzikiza nnyo mu bukakkamu bw'omuntu. Kale ginsaaliddwa tumaze omuzimba obulungi atandise okujja mu kitangaala ate n'atatuweereza wadde n'olunaku n'olumu. Naye kati nakatente mbasaba tugume, Katonda yalina enteekateeka esinga obulungi gye tuli. Tubeere bakkakkamu, ebigambo tukomaawo, tetuddamu kwogera nnyo, Katonda ajja kutuusa gye twagala. Oluka guno nabadde wano akawungeezi ng'abantu bigambo boogera bingi. Naye mbasaba nti ndowooza tugenda kukola ku luseedi si wano, tuyite bannaddiini bonna, bamasheeka basabire omuluka guno ogwe Katente. Tusabe busabi Katonda tukwase Mukama. Tube tunaayogera ebyaffe ng'abantu, ate biyinza okutuleetera n'empalana ennyingi ennyo. Kubanga emyaka 5 egiyise mwakitegedde, kansalira eyalondebwa yafa. Ate tebaddamu kulonda negiggwako. Ate balabye n'ono afudde nga byakalayira. Olaba nti wabeerawo ebigambo. Indeed weebiri waliwo ensonga. Naye twetaaga zisabira. Nemugamba, I'm blessing you. I want to be the speaker. Naye togezaako okukozesa bwa nsobi n'abo abantu bamwe bonna b'omanyi nammwe be mumanyi. Nangamba chair, I will not disappoint you. Nemugamba, don't use any single coin for this speakership. Abooluganda, olaba omuntu nayonoona busente, noyonoona sente mbw'owa bakansa bakufuula speaker. There is nothing in this post. But people die and fight. Nemusaba, don't spend any money. But nja kubuulira ekyokukola. We start from 2 to 3. 4:30. Nambulira yali agenda ku Central Division. Nemuta. Very normal. No disease. Kulokuna at night. Sawa 3. Neziramu nenkuba esimu. Mama kituufu. Negamba mpa omukyala. Lwakuna. Negamba kitata ndikubira esimu yange esembayo. Naye nkukomenkereza nti don't betray me because I know and I hear what people say. Abantu mwenna abali wano abatudde pray Nakisunga. Nakisunga erina ekizibu. Musabe nnyo eno kansa ebe ya mirembe. Waliwo n'abali kunywa eddagala kulaba nga kanso eyulikamu. Honorable councillors, mufuwa si agenda okuswala. Mugenda okuswalira mwenna. Nti mbabalonda, you do not perform. Ono yabadde yesimbyewo n'ekitaka. Nemugamba for the better of Nakisunga, akalulu kaveeni. He's here. All these people are my witness. Nembasaba tujjemu kiti tulonde omuntu atya. Little did I know he's going to die. Njagala kubategeeza siri Katonda. I don't see any disease that killed Kitata nga yamsu. Teriiwo. Naye mwabaloga abantu. There are two things. He goes first, but all of you will go. Njagala kulabulaga n'agaga blog agabera mu social media. Abamu babasasula busozi sente. Bayasame babalage nti they are there. Rest in peace, our brother. Tubasaba kugubazi waffe olwaleero. Ddala ebigambo bitakasizza nti walumbe ddala bajjajjaffe gwe bayita nsujjumbi. Kunamira eki. Twagala okwebaza Mukama abatwogerera omukisa nga mugazi guliko n'ekiro. Oyanza toyanza.
ate gyolaga nawe gyolaga kijja kukubeera afudde ate muganda wange ate mukonomi wange kitalo nnyo kitalo ddala njakuwa otambula wasanyalala buli kimu kyafa njagala bwoba olina fridge wakompulire ice banze dokitaani yali muzungu emulago nagwa mikono gya muzungu yali maustreza abatuteekamu ebyoma bwobanga olina amazzi agaita kuteebakadde yandise nokemu